Njagala kwebaza SPD wano ndi Busya wenjogerera saawa zino ndi mu taxi park era bw'olaba emabega wange akapande kali Kampala Busya Kampala stage. Onaku olwokusatu njagala kutegeeza nti Abawooza Omusolo beesigagana n'okwekubagana n'abafuzi ba taxi wano mu taxi park ey'e Busya luvannyuma lwa URN okuba nti yali yenforcinga naye nga emirimu gy'ekola eringa enyigiriza abantu kubanga yali egulawo buli taxi okulaba nti ejjamu buli akaalimu. So kino kyaleetera abavuzi ba taxi nabo okuva mu mbeera nga balowooza nti bano bali kunyigiriza kubanga engeri gye bali bakolamu kyali si kirungi. Era kino kyatuuka n'okukuba amasasi wano mu park, abantu bangi baasigala nga beeraliikiridde nti obulamu bwabwe buli mu matiga kubanga bw'otunuulira eyo embeera esobola okukosa. Era n'abamawulire ekyesobola okutegeeza nti abaaliwo okwo nga bakwata buno embeera nabo baakubibwa era ne bakwatibwa n'ebintu byabwe, kamera nazo ne zitwalibwa, era wenjogera saawa zino abamu bakyali bapookya n'ebiwundu era n'ebikamera zaabwe zikyali mu buwambe. So ngenda kuba neeyungako ku bakulembeze ba takisi wano batubuulire embeera nga bwe yali ku olwo. Omu babiri batubuulire. Sebo tuli live ku Salt TV, tubuulire amanya go embeera kyeriwo. Amanya gange mpitwa Ali Wadedeya, ndi Allfair mu taxi park Busya Kampala stage. Nti olunaku lwali lwakusatu ne tubeera n'obuzibu obwatugwako bwe twali tutategekedde. Abasajja ba revenue nga bajja ne batandika okwambushinga abantu baaffe, ne batandika okubayisa bubi, ne batandika okuba amasasi waggulu, ne babanyaga ebintu. Abatuuze nabo ne bagamba nti tekijja kusoboka, ne batandika okubaweereza amayinja, ne bakuba amasasi emmotoka zaffe ne zaatika ndabiraamu. Abantu abalala ne bagwa ne bamenyeka, abalala ne babakuba embooko, era n'omwana omulala direva juzi bamututte ku neebolola bagenda kumulongoosa mbu ensigo zaakosebwa. Okay. Oyo Allfair ngenda kuba neeyunga ku ssentebe wa stage atubuulire embeera nga bweri mu paaka, obulamu bwawe buli butya n'abasaabaze bwabwe. Mukulu tuli live. Bwamanya? Amanya gange Amiri Abdu nga nze ssentebe wa stage ya Busya Kampala stage. Kyekyaliwo? Ekyaliwo aba revenue be bajjaka nga balina ebintu bye banoonya ebyabwe, naye tebaatuyisa bulungi kuba ne stage yaffe tulabanga eri mu matiga kutwaliza wamu ne paaka yonna, nti ffe we tuli okuviira ddala ku booda wali mitaazi nga 5, naye ate baateekawo ebifo byabwe we bakwatira amagendo bali mu kilomitaazi 12 ku luguudo olwa Jinja Road n'olw'e Namayingo. Naye kyatwewuunyisa okulaba nti ate bajja mu paaka mwe bakwatira ebintu, ate olwasooka kyaliwo okwo naye ne bakuba moroka. Abakulembeze baffe ne tuva wano tugenda ne tuteesa n'aba revenue ne tubagamba nti wano tuli mu tawuni wakati, kyeruba mukola bwe muba ebintu bino mubitikira wano mu paaka, naye ate mubirindire eri ku kkubo, mubirindire ku checkpoint ze mwateekawo, so si kujja mu paaka kuba mu paaka mulimu abasaabaze, badriva mwebali ne moroka mweziri. Ate abantu b'e Busya bw'okuba essasi abantu bonna badduka nga bajja awali essasi. Kakati bwe buzibu bwe twafuna nti abasaabaze baakosebwa, badriva baakosebwa, emmoroka zaakosebwa. Kyo kye tubadde tusaba nti wabeerangawo embeera yonna balindire ku checkpoint zaabwe ze baateekawo aba URA, so si kujja mu paaka kukwata bintu. Ffe tuli ku booda, tetulina bwe tusobola kulemesebwa kugula bintu bya Kenya, tetulinayo factory yadde n'emu e Busya. Ebintu byonna tubigula Kenya, ab'e Kenya bagula bya Uganda. Bye tukozesa ffe tuli mu makati, tuli mitaazi nga 5 byokka. Tulina bw'osobola kulemesebwa kugula kintu kya Kenya bye tukozesa. So mu mbeera eyo tubadde tusaba gavumenti etuyambe babalindire ku checkpoints zaabwe ze baateekawo, so si okujja eno mu paaka kuba eno ebeerayo abantu bangi, so obulamu bwaffe buli mu matiga nga ffe ab'omu paaka. Twebale nnyo, mwebalire ddala. Oyo ye ssentebe wa stage agamba nti embeera yo si nnungi, era kyesobola okukujjukisaako mu footage gw'olabye ali mu kuyita nti abamawulire baakubibwa, naye gyesobola okutegeeza nti wano amasasi gawandagala nga enkuba bw'osobola okulowooza nti eri mu kutonya. So n'olwekyo embeera eri wano si nnungi, abasaabaze bali mu kweraliikirira, saako n'abakulembeze n'abafuzi b'ebidduka muno bagamba nti revenue at least ekyusemuuko enkola. So ekibuuzo kyandibadde nti singa revenue eba ekola emirimu gyayo mu bulambukuluvu bwayo, lwaki ate amasasi gandibadde nga gakubibwa, ate n'abamawulire lwaki bandibadde nga bakubibwa nabo ate ebyuma byabwe ne bikwatibwa. Olw'obudde kambadisa omusindaalo mu studio, mukulu SPD mweyongere okuweereza eggwanga.